Okoze kya muwendo nnyo okwekumira ku BBS Terefayina. Musajja wa Kabaka birimu y'ematovu zikalidde mu programu eno emmere eddagala ne Dr. Richard Senjobo okuva mu Biva Organic and Natural Health Products. Bano nno abajjanjabisa amakoola, ebibala, enduli, emirandira n'ebirala bingi ennyo naye nga byonna biri mu butonde. Biva Organic ddwaliro erisangibwa wano e Mengo ku luguudo olwa Hamukasa Road okutuuka w'amangu gwavudde e Kampala ita mu nkulungo ya Kabaka Ntawetwa ng'oyambuka e Mengo ku Bulange oluyise kooti ku mukono ogwa ddyo ate tunula ku mukono ogwa kkono awali Uganda Telecom ekkubo eryo lye bayita Hamukasa Road we batundira awo omwenge omuganda ekkubo eryo oba okwata erigwa ku liri erisalamu eridde eri ku Muteesa Wano University of Katale Kemengo oba yimirira wano ku Masengere wano wenyini ku BBS Terefayina ku gate ya Masengere bw'otunula obusukka kkubo we booleza emmotoka ekizimbe Biva Organic okuli eddwaliro lino oba okiraba bulungi era mu langi ezo eza Biva Organic eza kiragala ne kacungwa ezijjayo obutonde obwo n'ebibala ebiba bikuze. Ali ku BBS Terefayina Dr. Senjobo ndi naye wano yeeteeseteeso tutwala mu musomo gw'olwaleero n'otujjukiza butya bwe tuyina okuba abalamu tusobola okweyagalira bulamu bw'ensi eno. Kamusaba ababuuzeeko ate anaayongera okuttaanya ku nsonga eno gye ntandise nayo. Dokita nsekula bulungi era n'okuwulira. Nange banaffe abalabi ba BBS Terefayina mbabuuzaako Mukama yeebale kubakuuma ate mwebale n'okugoberera puroguramu eno emmere eddagala wano ku BBS Terefayina eyaffe. Manyi mutulaba kubanga n'obubaka mubuweereza okuyita ku ssimu okuyita ku mikutu gimugatta byalo wamu n'okututuukirira. Abantu bangi bajja ate nawe sebo bakulamusaako nnyo. Bangi babuuza waaye musajja waffe biri mu yeye wano tabeera obamanyi okolera wano. Nze mbawa nnamba ya simu. Naye emirimu bagisiima. Mu ekyo nti Biva Organic and Natural Products naffe tweyama okuba nti tujja baweereza mu mpeereza esinga okuba ennungi, tetujja kukyusa okusiima kwammwe, tetujja kukuyiwa kuba abantu bajja nagamba Dr. Senjobe ddala bye mukola gyebiri. Ekyo kigambo kinzizaamu nnyo amaanyi era ntya nnyo okukinnyika. Ye muntu bw'agamba nti emirimu tugisiima najja n'akozesa ku ddagala n'agamba lyankoledde oluddako nnyongeramu research, obuyiiya, obuvumbuzi okulaba nti ate tukwongera okukuwa ekisinga awo. Bonnaffe atulaba tuli wano Mengo w'otusanga ayagala okujja ku Biva Organic and Natural Products. Ku Biva osobola okujjawo ng'ozze kutwebuuzaako kuba tuwa abantu ab'amagezi okusinziira ku ntambula y'emibiri gyaffe. Abantu beetaaga okumanya omubiri gwabwe ogutambula gutya. Muntu tamanyi ndya, tamanyi biki by'alina kulya by'atalina kulya. Abantu balwala endwadde olw'okubulwa okumanya endwadde ezisinga. Muno osanga nga alya kafankunaali ono n'oli nga tamanyi buzibu bugenda kumutuukako. N'osanga yeeyisa munneeyisa nga yeetega mu makubo g'endwadde. Endwadde nnyingi zitukwata lwa butamanya naye ate obutamanya tukugamba tebukuggisaako bulwadde. Ate endwadde nnyingi zisobola okutangirwa singa oyiga emitendera oyita okutangira endwadde ng'okuwuliriza emisomo gino naddala ffe Biva Organic program emmere eddagala tuyita mu ndya. Emmere yennyini gy'olya obutonde obukuliraanye osobodde otya obukozesa okubeera omulamu. Kubanga waliwo omwami ssebo yavudde Sweden mu Gandalo lino najja wano ku Biva Organic week singa 2 emabega. Yabadde atulabira ku nkola eya buli wendi nkufuna. Nagamba mbagoberedde programu yammwe okumala ebbanga naye nakyusa nnyo endya yange kuba eno mu Ebulaaya gye tubeera tulya kafankunaali mungi. Yali alina kilo 14 naye yagenza okutuuka okujja wano ng'alina kilo 19. Nagamba zino nzisaze lwa kuteeka mu nkola by'obadde oyogera. Nali ndya nnyo eŋŋano, eŋŋano y'emmere ye. Alya sumbusa, n'alya chapati, n'alya kekisi, n'alya emigaati ng'akozesa nnyo omwenge. Nga ye bamugamba mbunyogovu mwenge gwe gulina okukutaasa n'akendeeza omwenge.
yali alina sukaali nga takka wansi wa 3 abeera mu 3 kudda waggulu wasseemu 24 ng'amira eddagala ne sukaali asigala waggulu bwe yakyusa lifestyle sukaali n'agenda ngakka era yagenza okutuuka okujja wano nga sukaali waali yaddeko olw'okukyusa enneeyisa tugamba gwe kennyini wejjanjaba ebitundu 7 ku 10 ffe bino ebitundu 3 ne tukukwasizaako n'otereera era kati yatandise treatment ya sukaali nga tukozesa butonde naye ennaku ezo zokka zamaze yagenza okuddamu okunkubira ate kati ng'ali mu 10 awo nyini dokita sebo njazikayo eddakiika abatulaba oyogere ku sukaali obulwadde bwa sukaali era olwagwe mulaba gwe tugenda okukwatako kyekimera kyembaleetedde era kyekyansikiriza ne ŋŋamba olwaleero katukwate ku kimera ddala ekisinga okuyamba abalwadde ba sukaali newankubadde n'endwadde endala kizikolako naye ng'omulamwa gwegwo. Dokita ewalalawo abantu gye bakusanga? Tuli wano Mengo kwe ku kitebe ekikulu Mengo wano opposite Masengere ye landmark enkulu abantu bagamba Masengere tebabula. Tuli opposite Masengere kizimbe kya Biva Organic bw'otuuka awo kiri opposite ojja kuba okirengera. Tubeerawo Monday paka Sunday. Buli lunaku tuweereza. Ate bannaffe abali e Buddu tuli Masaka ku kizimbe ekiyitibwa City View Complex ku luguudo luyitibwa Edward Avenue. Bannaffe ab'e Luweero tuli Kasana okuliraana Airtel. Bannaffe abali e Luweero, Ngoma, Nakasongola. Ate buli wakubiri ku branch yaffe eya Kasana tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo. Ab'Emityana tuli Mityana opposite. Bw'otuuka Emityana ng'okkirira ku ddwaliro. Twavudde Emityana eri gye tubadde opposite n'eddwaliro, geeti y'eddwaliro. Kati twasembeddeko eno nga tunatuuka ku ddwaliro ku kizimbe ky'obulabirizi obwa church Emityana. Waliwo kalina eyo ng'okkirira ku ddwaliro bagiyita kalina y'obulabirizi ku Banda stage. Ego Mityana bagimanyi Banda stage. Osanga Biva Organic and Natural Products. Buli lunaku wabeera waggule Monday paka Saturday. Products zaffe zonna zibaawo, obujjanjabi bijja kubufuna n'ebisingako. Abeebugerere Kayunga. Tuli Kayunga okuliraana Katikomu Hotel bannaffe Abeebugerere, Kitimbwa, Baale, Galilaya, Kawongo, abantu b'e Nakifuma ojja kujja ku branch yaffe Kayunga oluguudo luyitibwa Hospital Lane. Ojja kulaba Biva Organic and Natural Products nawo buli lunaku tubeerawo ate buli Monday tubaawo n'ekipya. Wow. Mu Busoga tulina mu branches 3. Tulina branch e Kamuli ku Temple Road, tulina branch e Jinja okuliraana akatale ka Jinja Central Market ku Busoga Mall. Bannaffe abali e Jinja wotusanga ku Busoga Mall. Ate ne Iganga tuli mabega wa police. E Lugazi tuli wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank. Abe Lugazi wakati wa Shero ne Toto kizimbe ekiriko Abusa Bank. Mulabe tujja gabategeeza nga tutwala program eno maaso. Omulamwa gwa kusomesa bana Uganda. Oli ku BBS Terefayina program emmere eddagala birimu y'ematovu nakkalidde dda. Dr. Richard Ssenjobe ndi naye wano okuva mu Biva Organic and Natural Health Products era mu kiseera kino nakisiinyizaako eky'obulwadde bwa sukaali kamusabaawo wennyini bw'aba ateeka essira oluusi avubuka mugamba nti kubawo nnyo kale kakubeewo nnyo ku sukaali awo. Dokita sukaali aluma buli omu kati. Olwaleero mbaleetedde obudde ekimera kino oyinza okuba nga okiraba ku TV awo obusigo buno nga bw'obulengera buyitibwa meti. Mu Luganda twabugandawazaako linnya lya meti, mu Lusoga, mu Lugisu ne mu Lunankole. Lwaki muddo mugwira sigwawa. Mu Luganda waliwo olugero olugamba gwe kyotalina okijja wa munno. Naye bw'olaba nga munnayina ekirungi ate naawe nokikopa. Tulina emiddo mingi gye tujja Bunaayira ne tugireeta. Obadde okimanyi n'ovakado yava Bunaayira. Ovakado no gwe tulya asibuka Mexico. Era abafuzi b'amatwale be baleeta emiti egyo ne gigenda nga gibuna buli wamu. Naye n'akaddo kano akameti kasibuka Bangladesh ne India. Era Abayindi bo babulyanga mmere. Mulimi Olungereza ayitibwa fenugreek. Oba mu botany muyita Trigonella phaeonum grassicum mulimi lw'ebimera. Omuddo guno ogwa mmeti nga bw'olaba obusigo obwo ddagala
era abasinga batera nnyo okugenda mu maduuka g'abayindi agatunda emmere mu grocery z'abayindi abali wano e Uganda n'abali emitala w'amayanja n'otuuka ng'olaba obusigosigo n'ogamba naye bano balya biki bino n'osanga ng'olaba obukebekebe ensaano n'ogamba ate neeriibwa etya fenugreek ono y'omu ku key ingredients ekirungo ekyenkizo abasinga kye bateeka mu binzaali eby'ebbeeyi newankubadde ebyennaku zino tebabiteekamu bateekamu cyacu n'ebirungo ebirala cyecu naye si mubi lwakuba abantu twogera cyecu balowooza nti kirungo kibi ate in fact bw'obanga olidde kasooli ekimera ekinyama ekyomunda nga ate kyakyo omuwadde enkoko gw'oba ofiirwa kuba naawe omwetaaga naawe omwetaagira ddala ne bw'osenako n'ofumbira mu kawungako kogenda okulya oba toziza musango kuba ajja kukuyamba okwera ekyenda naye fenugreek ono emigaso gy'alina alimu ekirungo kya dayozigenini alimu ekirungo kya dayozigenini eyo dayozigenini erimu fenugreek oyo nakyo insulini bwe njogera ku insulini olwo batandise okulengera wendaga sukaali abantu abasinga bamulwala abamu bawulira ekigambo sukaali balowooza ono alungibwa mu kikopo obulwadde bwa sukaali obulwadde bwa sukaali kwe kubeera ne sukaali omungi mu musaayi ekirungo kya glucose ekingi mu musaayi naye ng'ebitundu ebyetaaga okukozesa glucose oyo tebimufuna kubanga kubeera ne ssente ng'oli semako olina ssente nnyingi naye abaana beetaaga ssente okusoma tebasoma ab'ewaka beetaaga okwambala obulungi tebambadde bulungi ekitegeeza wabaawo ekibanja kati ne glucose ono singa asigala mu musaayi nga tagenze mu butofaali bw'ayingira mu butofaali afuna obutofaali obufuna amaanyi ne bugawa ebinywa ebinywa ne tulyoka tukola emirimu gyonna n'obwongo ne bulyoka bubeera activated naye osanga abantu abasinga nti balina sukaali mungi bakupima glucose levels ziri waggulu ali mu 12, 18, 25 n'abuuza lwaki sukaali wange takka obulwamu ekirungo kye tuyita insulini akolebwa oba aprocessingibwa ekitundu kye tuyita pancreas ne pancreas eno yeetaaga emmere ey'omuzinzi ejja okuyamba okuzaaza ekirungo ekyo mu bungi ye fenugreek era omuntu akozesa ekimera kino n'akyesibako mu kukirya ffe twakikolamu n'obuwunga ne tukiyita fenoplus ensaano eno abantu abataagala kusumbuukana kukola kino nakiri asenako busenyi jiiko n'ateeka mu giraasi y'amazzi agookya oba n'atabula mu mmere ye oba mu nva n'alya ejjiiko emu ku makya emu akawungeezi oyo mulwadde wa sukaali atali mulwadde naawe osobola okukakozesa okwetangira abantu bangi muddo guno basobola okuwona sukaali naye weeguli wano gw'ogulaba ewange tegugwawo naye gweyemeza gye ngamba gy'oyitire guno osimba musimbe tuve ku bintu by'omu ttale tuve ku bintu byaba musamba nsiko oyina okuyiga okulima eddagala lino lirimirwa newakaawo naye osanga omuntu asimbye ekimuli n'omubuuza kino kikola ki n'osanga asimbye ebintuntu nti birabika bulungi naye simba bintu birina miganyulo sukaali osobola omujjanjaba n'osigala nga olina normal glucose levels diabetes mellitus nga tebukyali buzibu bwo gestation diabetes nga tomuyina gwe omukyala gwe omwami ayina type 2 ayina type 1 atusumbulwa omwana wo tandika omuliisa ebintu bwe biti akaddo kano kayamba okuzibukula emisuwa kayamba n'okugyawo kye tuyita body inflammation abantu abalungula omubiri omubiri guno gusobola okulungula mu mbeera ez'enjawulo gusobola okulungula olw'obuvune muntu nga wafunye akabenje gusobola okulungula olw'endwadde n'olaba oli ng'agenza azimbagatana naye ng'azimbye bulwadde eddagala lisobola okukutowolokosa okuggyamu obuzimba obwo ye fenugreek oba meti kuba alimu ebirungo nga nakyo anti-inflammatory benefits ayinamu diuretic properties ate ayinamu n'ebirungo bya nakyo expectorant akaddo kano aka fenugreek era ensigo ze zino bw'otandika ozikozesa ojja kuwulira nga nawe omubiri gwo owewuka kati fenugreek takoma okwo ayamba nnyo ku magumba abantu baffe bangi balumizibwa amagumba balemererwa okukola lwa bulwadde bw'amagumba na nnyingo n'emigongo abamu balemererwa okugenda okusaba mu okusinziira oli ku nzikiriza ye
omusiraamu nga tajja sobola kusaala ow'enzikiriza y'obukristaayo nga tajja sobola kufukamira kwewombeeka ne mu bantu abakulu tukimanyi nti walimu obuwangwa obw'enjawulo nga obuwangwa bwetaagako omuntu okwewumbako n'okufukamira singa kiba kyetaagisizza nosanga omuntu nga takyasobola kufukamira olw'obulwadde bw'ennyingo. Phenoglycone alimu ebirungo ebiyamba okuzaala kye tuyita synovial fluids, amazzi ago agayamba mu nnyingo. Tulaba nnyo nti amazzi ago bwe gagenda gakendeera kijja leeta ennyingo zino okukaluba, kijja kuleeta ligaments okuba nga tezikyasobola kwetaggulula ne muscles. Omuntu oyo afune amagumba g'okubeera stiff oba okubeera amakakanyavu, kijja kuleeta amagumba ago okutandika okubwatuka, sinakindi okutandika okwekuuba katwige eri gyagenda emementuka mpola mpola, osange ng'omuntu oyo atandise okuwenyera. Phenoglycone alimu ebirungo ebiyamba ku lubuto nga magnesium, alimu ebirungo bya phosphorus, alimu ze tuyita dietary fiber oba natural phages. Ayamba nnyo ku bantu abalina constipation era gwafuna ekizibu ky'okwesiba olubuto. Mulimu okimanyi mulimu omuntu alya ekyenkya n'alya ekyeggulo, ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo okumala ennaku 3 nga tagenze mu kaabuyonjo. Abamu babyewaaniramu, akitegedde obulabi bwakyo n'atandika okweraliikirira, ninga ne bwe yeeraliikirira tekivaawo kuba tanoonya solution. Abamu ne bamirayo ku laxatives, obudagala obuleeta endiro, obusumulula. Kakati phenoglyc takola nga bulagala buno bwe mumira obusumulula, ye ajjawo ekizibu. Kuba ayamba okwera ekyenda, ayamba okuboostinga digestive enzymes, ebirungo biri ebiyambako ekyenda okumerengula emmere. Ate ayamba n'okubuildinga oba okuzimba ennaanu wabbali w'ekyenda. Ekyenda kino kituuka ekiseera ne kinuubuka singa olwawo nga tofuluma. Omukka ogwo gwa nakavundya gwokya ebisenge by'ekyenda n'osanga nti ennaanu eri esindika obukyafu yaggwako. Oba abasinga gwe bayita sebusa. N'osanga ng'oli agenda mu kaabuyonjo n'amalayo eddakiika 3 nammwe abamulabye ng'agendayo ne mumwerabira. Naye agenda okuvaayo ng'agamba nze byenfuluma sibitegera ndi bukiringi bwe ndaba. Ate nga mpulira mbeera neetaaga. Naye simanyi kiniko gaasi n'akubeera mu lubuto ekivaamu developinga kye tuyita peptic ulcers, amabwa g'omu lubuto. Oli ku BBS Terefayina programu emmere eddagala ya Dr. Richard Senjobe okuva mu Biva Organic and Natural Health Products wano Emmengo ku Hamukasa Road opposite Masengere kizimbo oba okirengera oba okuba ku namba z'essimu ezo Dr. oba omufuna bulungi. Dr. enkozesa Phenoglycone enkozesa ye osumulula akakebe kano obusigo buno tubusekula ne tubugyamu ensaano. Tumala okusekula okugyamu ensaano eyo tugiteeka mu kikebe bwekiti. Osebako ejjiiko emu n'oteeka mu ttampeko y'amazzi agookya. Otabula bulungi, bw'omala okutabula anywa ne residues zonna n'ebikikya byonna binywere mu tosengejja n'enkanja zonna zikole ki? Kikole ku makya, kikole n'akawungeezi. Phenoglycone avaamu oil. Eri abantu abakutuka enviiri guno omuddo gukola nnyo ku bantu abakutuka enviiri. Abantu abasinga balowooza balina biwalaata ng'ate enviiri kukutuka. Nosanga omukyala nga enviiri zonna zikutuse. Ng'atangaala. Nosanga omuvubuka nga enviiri zimukutuse. Si kiwalaata, alopecia kiri nakyo. Naye waliwo okukutuka enviiri ekitali kiwalaata kye tuwogerako. Biva Organic tetujjanjaba kiwalaata wabula tujjanjaba kukutuka enviiri. Abamu bakutuka enviiri olw'ebizigo bye bakozesa ebikambwe, abamu olwa eddagala lye bamira erimu nga abakozesa eddagala chemotherapies, eddagala lya kansa nosanga limu kutudde enviiri, abamu malnutrition, omubiri obutafuna biriisa bimala kireeta okutuka enviiri ne fungal infections. Kati fe twakolamu ka oil kano omuntu osooka kasiiga mu mutwe enviiri bwe ziba zikutuka. Aka phenoglyc oil kajja kuyamba. Phenoglycone ayamba nnyo ku kizibu kya aging factor. Ali nakyo anti-aging. Osobola okuzza omubiri ng'oyita mu ndya. Onaabuuza gundi ng'alabika bulungi. Bwe tumulaba bulijjo mwaka ku mwaka takyuka. Kaddanyirira. Naawe bakwogerako nti tokula. Ati Dr. byenkozesa bibyo. Siri wajjo Dr. Kaakati Phenoglycone ayamba nnyo okuzza olususu n'enkula y'omubiri munda. Okukaddiwa kw'omunda si kwa lusu lwokka.
amagumba bwe gakoowa okaddiye obwongo bwe bukoowa okaddiye kati phenogric ajja kuyamba okujjawo embugubugu enkanyanya takomaawo akola ne ku breast augmentation ayambako okuddaabiriza amabeere awo tujja kulambululawo nnyo naye abakyala bo bakitegeera siri mwogezi waabwe nnyo naye nga bwe njogera ensonga eyo bagitegeera bw'oba olina ekizibu kya breast enlargement oluusi abakyala abamu bayonsa abamu ebinywa biba binafu nosanga ebbeere ligenze liyiikayiika ne bw'akozesa phenogric oyo abajja kumuyamba olabe nga adda mu mbeera entuufu alina nakyo aphrodisiac benefits ayamba okuzaalisa enkwaso abaami bangi bawaayiriza abakyala nti abakyala tebazaala naye nga abaami oluusi ffe tuba n'obuzibu ate abaami tulina eggume omukyala oyinza okubeera n'omukyala n'omala naye emyaka 4 olaba takonsiivinga tafuna lubuto naye gwe olemeddwa okugenda okwekebeza okulaba osanga nti gwalina ekizibu n'okiteeka ku mukyala omukyala n'afuba ng'omwami enkwaso talina abamu balina oligozospamia abamu balina ozospamia balina kye tuyita low sperm count abamu oluusi tebalina nkwaso wadde phenogric ono ayamba okubusinga sperm count ne quality gw'omwami twayogerako ne ku mwenyango wano era fe abaami abagamba nti ebintu tebitambula bulungi mu maka oyinza okuba nga otambula bulungi mu kisaawe naye nga enkwaso zennafu abatatambula bulungi bo tebabakolera ka wake up call kano ko kayamba ku mwami nga ekisaawe entambula nnafu ogenza okula mu myaka waliwo abantu baffe bagenze bakula mu myaka naye nga beetaaga basigale nga bakyali ne bannaabwe amaka gatambule si kuva ku mirimu naye bw'okozesa wake up call obucupa buba 6 ku 4 kusinziira ku kizibu kyo kyolina ojja kuddawo otambule bulungi n'abavubuka abagenze bafuna obunafu obw'engeri bwe zityo oluusi infections ebirowoozo bw'okozesa phenogric n'okozesa ne wake up call oba okubye ebinyonyi 2 n'ejjinja 1 ko tujja kwogera olulala nja kuyita aboogerera mpozi tulina n'emmere neyitibwa gift body booster abakyala abayonsa amabeere matono abaana abawezezza emyezi 6 batandise okwagala okulya emmere eno booster ebayamba eyamba ku bantu abaludde ku ddagala naddala abali ku ARVs abali ku ddagala lya kansa abantu abatono nnyo abaagala okwongera ku mubiri bw'akozesa gift body booster tajja kuyisa bubi ojja kulaba nga waliwo enjawulo esebo dokita tunasiibula esebo award eno ndaba award omwaka guno tuwangudde ebirabo sebo era ebitundu bingi omuli ne Uganda n'okubuka Uganda batusiimye nti Biva Organic and Natural Products mu kisaawe ekyokujjanjaba nga tukozesa butonde ffe tukyakutte omumuli si kibi kubanga okulembera nga waliwo abakuddirira kituufu akadde kano ffe tukulembera era n'abantu batuteekamu obwesigwa ne balonda mu East Africa amawanga ago 3 Uganda, Kenya, Tanzania ne tuwangula engule ya East Africa twasooka kuwangula ya Uganda era omwaka guno twagibalaga eya People's Choice ne tuwangula ne East Africa Brand Award eno ya East Africa yonna. Dokita Kaddeke kankoze obubi mu ddakiika emu ombe nyongera okutegeeza bannaffe abali e Masaka buli Monday esooka mu mwezi tubaayo n'omusomo wamu n'obujjanjabi wano mu Kampala tuli Mengo ku kizimbe ekya Biva Organic and Natural Products opposite Masengere tujjanja endwadde nga tukozesa butonde tulina products ez'enjawulo eziyamba okubudaabuda omubiri osobola okuyitawo n'otwebuuzaako oba n'otukubirako n'oyongera okumanya enteekateeka nga bweri tobeera eyo n'ofuna ndwadde abantu batya nagamba osanga oba eyo bakola kuba babinojjo nedda ekyo tekiri ku Biva Organic waliwo yaŋŋamba waliwo we nagendako abakolanga byokola naye emiwendo gye baŋŋamba n'entya ne mugamba nedda ffe si bwe tuli ewaffe tojjangayo tujja kubudaabuda tujja kuyamba n'akatono konna kozze nako ojja kutandika obujjanjabi ate obumaleeyo nze Dr. Senjobe aliko BBS Terefayina nkwebaza nnyo okwekuumira ku pulogulaamu eno emmere eddagala okumanya ebisinga okuba ennamba z'essimu ezo dokita ojja omulabe munyumyemu omubuulire bw'oyimiridde mu bulamu nayongere okuwa amagezi n'okuwa eddagala ery'okukozesa nkwagaliza akaseera akalungi
nze musajja wa Kabaka abirimu ye matovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.